Mukama Katonda najja kusaasira gwe eyatuweereza Yesu Kristo atuwe ekyokulabirako, atuwe okutegeera nti mu bulamu buno bwe tulimu tusobola okubuwangula nga naye bwe yabuwangula, nga tugenda ne twetoowaza ne tubeera mu kisiibo nga tujjukira olw'obugulumivu bw'erinnya lyo. Kale olwaleero ebigambo byaffe bye tunaawulira wano olwaleero, naffe bye tunaayogera bye tunaasaba, tubiteeka mu mikono gyo Mukama waffe Katonda w'amaanyi, obiwe omukisa, obisiime. Ayi Mukama, ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tutandika okusinza kwaffe okwaleero nga tuyimba oluyimba 330 330 nga tutandika okusinza kwaffe okwaleero. Yesu
mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe n'Omwana ffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinzabyonna, mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omuggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba kulwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala amazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era tuwulise ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyetaagibwa ku bulungi bwabwe. Kale tukkakkane tufukamire asuula nga tujjukira nti Katonda waffe. Naatwatula essaala eyo. Ayi Kitaffe Ayinzabyonna, Era ow'ekisa eky'enjiri, tugoberera nnyo okulowooza eby'okwegomera emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka nga matukuvu, tuleka ebitutwalira okukola era tukola ebitatutwalira kukola, so n'obulamu kyabulaffe ayi Katonda basaasira baatulokwonoona kwabwe, bazaabuleredde basuubiza abantu bonna aba Yesu Kristo. Ayi Kitaffe ekisa ekingi era otubeere ku mwoyo, tugamulira okwegereza tukyakule era nga tukola ebituukirivu ebijale tukwegerezebwe. Amiina. Mukama Ayinzabyonna era ow'ekisa ekingi, musaasire mmwe abasonyiwa ebibi byammwe byonna, awe ebbanga akulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kale twatule essaala ya Mukama waffe nga bwe gitukkiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bujje, tulagala bbisi, tulagala twemerera era okuseera kwonna kwaffe, nga bwe tuseera abatumuna, totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo ebireme n'emirembe. Ayi Mukama atwasibye ku byenya gyaffe, ayi Mukama yanguwa okutulokola, ekitiibwa kibeere Kitaffe n'ery'Omwoyo tutendereze Mukama. Kale abooluganda kane tutuule era ebitukuvu. Ekitundu ekisooka kiva mu Bubereberye ebisuula 2 okuva ku lunyiriri olw'15 okutuuka ku lw'17. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku eddene alulemenga alulagirenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muntu ogw'omu lusuku olyangako, buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako lw'olifa. Netugenda tusoma Genesis eyokusatu okuva ku nnyiriri y'Olubereberye okutuuka ku 7. N'omusota waali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko Mukama Katonda ze yakola. Ne gugamba omukazi nti, bw'atyo bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti, tuyinza okulya ebibala eby'emiti egy'omu lusuku? Naye Katonda yagamba nti, temulyanga ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku,
newankubadde okukukwatangako buleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe mulikulyako mmwe amaaso gammwe bwe galizibuka, nammwe muliba nga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegumbibwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa era nebba naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amakoola g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomya. Zabuli 119 okuva ku lunyiriri olw'17 okutuuka ku lwa32. Onkolere omuddu wo ebyekisa ekingi, mbeerenga omulamu, bwe ntyo bwe naakwatanga ebigambo byo. Onzibula amaaso gange ndabe eby'ekitalo ebiva mu mateeka go. Nze ndi mutambuze mu nsi, tonkisa bye walagira. Emmeeme yange ekutuse olw'okuyaayaana kwenyaayaanira emisango gyo ebiro byonna. Onnenyeza abamalala abakolimirwa, abakyama okuleka bye walagira. Onzigyeko okuvumibwa n'okunyomebwa, kubanga neekuumye bye wategeeza, era n'abalambi batuula ne banjogerako obubi. Naye omuddu wo nafumiitiriza amateeka go, era wategeeza bye nsanyukira, era ebyo be bantu benteesa nabo. Emmeeme yange yeegasse n'enfuufu. Onzuukize ng'ekigambo kyo bwe kiri. N'ayatula amakubo gange, naawe n'onziramu. Onjigirize amateeka go, ontegeeze ntegeere ekkubo ly'ebiragiro byo, ne ndyoka nfumiitiriza emirimu gyo egy'ekitalo. Emmeeme yange esaanuuze olw'okunyiikaala. Ompe amaanyi ng'ekigambo kyo bwe kiri. Onzigyeko ekkubo ery'obulimba, era ompe amateeka go n'ekisa. Neeroboozezza ekkubo ery'obwesigwa, emisango ngitadde mu maaso gange.
n'egatta n'ebyo bye wategeeza. Ayi Mukama, tonkwasa nsonyi. Naddukiranga mu kkubo ly'ebyo bye walagira. Bw'oligaziya omutima gwange. Ffenna ekitiibwa kyaffe n'eby'Omwana n'eby'Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali Makko essula esooka kuva ku nnyiri olw'ekumi n'ebbiri okutuuka ku lw'ekumi n'etaano gamba amangu ago Omwoyo n'amugoberera mu ddungu n'amalayo mu ddungu ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani n'aba wamu n'ensolo bamalayika bamuweereza. Olw'ekumi-na-nnya awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Yesu n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda. Ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomya. Ssebo kale olwokuke tuyimbe oluyimba lwaffe olwokubiri, oluyimba olwokubiri 327 Yesu Mukama wange neesiga maanyi go. Okwatula n'okutuliza enzikiriza ffe nawamu nzikiriza byonna omutwe ensi Yesu waffe omuwala omusajja Mariyamu omutukuvu n'akunyamuzibwa ekyakukyakyo n'akuba ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akkebwa mu bafu n'akulusatu n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu ate ku mukono gwa ddyo gwa Katonda Ayinza byonna naye alivaayo okukomawo
nzikiriza omwoyo omutukuvu n'ekkakkiro y'abantu bonna ereebula wonna n'okusonyiyibwa kw'abatukuvu n'okusonyiyibwa ebibi n'okusukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeerera. Ayi Mukama otujjiremu. Ayi Kristo otujjiremu. Ayi Mukama otusaasire. Obulokozi bwo. Ayi Mukama okola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Sanyusa abantu b'abalonde. Ayi Mukama okola abantu. N'obusa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Wabula bwekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda olongoosa emitima gyaffe munda. Sooka tuggyaako omwoyo omutukuvu. Otuuke n'ekyato ekingi, otugye mu Katonda ekyoto, olw'okwagala kw'omwana wo yekka, Yesu waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Ayi Katonda, n'okusa eky'Omwoyo Omutukuvu, tubeere naffe ffenna, naawe ekitaggwaawo. Amiina. Ani abooluganda beeyongera okusaba. Mukama Katonda omuyinza wa byonna, bw'amanyi nti tuli wano olwaleero, laba abaddu bo n'abazaanamu, abaana b'obulenzi n'ab'obuwala bakuŋŋaanye mu yeekaalu y'enene okusookera okwebaza olw'ebyo byonna bye wakoledde Ayi Mukama. Era bwe okutendereza bulijjo okubanga gwe oyinza byonna, tukutendereza kubanga wootali tetulina kye tuyinza kukola, tukutendereza Mukama Katonda igoowa era gwejjawo era mu bintu byonna gwewomiriza. Tuli wano mu maaso ga Mukama Katonda nga tuleeta obutali butuukirivu bwaffe gy'oli, nga twenenya ebyonono byaffe mu maaso, nga twenenya olwabo bwe twonoonyeza oba be tusobezza nga tetutegedde, twenenya olw'amaka gaffe, twenenya olw'emirimu gyaffe, twenenya olw'entambula zaffe, twenenya olwa buli nsonga yonna Mukama wenga bw'otunula mu mitima gyaffe, kubanga tuli bantu mubateeka mu nsi era bamenya amateeka ne tuzza akawungeezi kano akolana Mukama. Otusaasire era otuwa amaanyi, otuwa obulamu, otuwa amagezi okwongera okukumanya n'okukutenderezanga mu kyo ibwe Mukama ayinza byonna. Mukama owulira okusaba. Mukama Katonda tuwaayo ekkanisa yaffe mwe tudde olwaleero ng'abaddu bo n'abazaanamu bangi bakyetaaga omwoyo, bakyetaaga amaanyi okwongera okujja mu yeekaalu y'okutendereza n'okusinza butyo okubanga Mukama Katonda gye bali yonna bakwata bawaaba bawe essuubi era bajje mu kutambula, bajje mu yeekaalu y'Omukama Katonda. Bino tubikusabye nga tusinzira ddala wansi mu ntobo y'emitima gyaffe nti tukyetaaga mu kkanisa abaddu bo n'abazaanamu bajje mu nnyumba eno. Tuwaayo amakanisa amalala agali mu nsi eno ag'Oluganda n'ag'Oluzungu Mukama. Leka bakole omulimu omulungi okuweesa erinnya n'ekkubo ekitiibwa. Tuwaayo eggwanga byonna ebitambula mu maaso leka bibeere n'omugaso gye tuli. Tuwaayo eggwanga lyaffe Uganda abali mu gye tuva Mukama Katonda abakulembeze obawa amaanyi n'amagezi okukulembera n'amagezi n'obukwagala, bajjewo entiisa mu mitima gyabwe, bateekewo okwagala mu mitima gyabwe wamu n'essuubi. Mukama Katonda ekisa ekingi laba abaddu bo n'abazaana babaweereza mu kkanisa eno bawayo okubawa amaguzi okutambuza omulimu gwe bakwasa nga batambuza ekkanisa eno, era tuwaayo obubuulizi wamu n'omwawula agenda okutubuulira ebigambo ebirungi tetugenda okuwulira n'amatu gaffe ag'obululu. Leka ebigambo bye bagenda okutubuulira akamulizi kano olwaleero bikole omulimu omulungi muffe era bitule wansi w'emitima gyaffe. Tuwaayo emirimu gye tukola, leka gibeere emirimu emirungi egy'omukisa mu mikono gyaffe, yambe ffe ng'abantu n'amaka gaffe. Mukama Katonda leka bubeere akamulizi, leka bubeere ekiro
nga gwe mubeezi atabulawo mu nsonga yonna. Bwe tunaaba tuvudde wano otukulembere ate tudde mu maka gaffe mubeere akawungeezi n'abisana nga tutambula tukutendereza nga tukubuulira abantu bonna ti gwe oyinza, gwe w'amaanyi, gwe w'obuyinza, era awatali gwe tetulina kyekutakola. Leka tukomewo nate esande neddako tukutendereze nga tukwagala nga tukusuubira ebbanga lyonna. Bino byonna Mukama tubikusabye obituwe nga gwe bw'oyagala so si nga gwe twagala. Erinnya ly'etteka litendezebwe kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Abooluganda twalize obubuulizi waffe lwaleero Reverend Kiyaga okuva Manchester. Reverend tugenda kuba naye kutugwafu gwa Zoom yagenda okutuliisa ekigambo kyaffe ekyaleero. Reverend tusanyuse nnyo n'okulaba tugenda kulaba era yateredde dda gyali era nga tugenda okwetegeka nga tuwulira obubaka bwe bagenda okutubuulira leero omusumba waffe. Kambasabe mwibuke tuyimbe oluyimba 242 nga bwe tweteekateeka okuwuliriza obubaka omusumba waffe tusibidde olwaleero. Ebigambo by'omu kamwa kange n'okulowooza okw'omutima gwange yamukka eddoboozi likyagaanye katono awali amaaso. Ebigambo by'omu kamwa kange n'okulowooza okw'omutima gwange bisiimibwe mu maaso go, Ayi Mukama, olwazi lwange era omununuzi wange. Abooluganda basaba mutuule. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda nsanyuse nnyo okusinzaako wamu nammwe leero n'okugabana nammwe ekigambo kya Katonda. Mu bulamu bwange mpoomerwa nnyo ebyennyanja
naye saafuna mukisa okuliraana ennyanja oba okuyiga okuvuba. Naye nina mukwano gwange omuvubi era nga musese, omusese Ssekisonge. Twogera nnyo emboozi enannyumiza, emboozi ey'okuvuba n'ebyennyanja engeri gye bikwatibwamu. Abasinga obungi tubirabira ku mudaala oba ku sowaani, naye nga yakunyumiza emboozi ey'okuvuba teggwa malojja, kubanga ebyennyanja ebivubibwa bibeera bingi naddala mu nnyanja yaffe eya Nalubaale. Mulimu engege ze tusinga ndowooza okumanya, ate nga n'engege ezo nazo zirinamu ebika. Bwe tulaba bulabi kkala oluusi tetufa nayo, naye mubeeramu engege embugga, eyo abeera ngege envubuka, eba nzibu nnyo okukwata eyo abavubi. Ne wabeerawo engege empongo. Engege empongo nakyo kika kya ngege. Ne wabeerawo gye bayita engege ensuma. Ebyo byonna bika bya ngege. Waliwo era ebika by'engege ebirala bye bayita ebitomera. Engege ze bayita ebitomera zitambulira wamu, zigenda mu gurupu. N'olwekyo baba bazikwata oba nga bazitega omulundi gumu. Waliwo ekika ky'ekyennyanja ekira kye bayita kalende, oba abasinga obungi kye mumanyi nga emmale. Ne wabeerayo kasonzi. Byonna bika bya byennyanja. Mwali muwulidde ku kika ky'ebyennyanja kye bayita embovu, oba ffe kye tumanyi nga ssemutundu. Ne wabeerawo ekyennyanja ekirala oba olowooza biweddeyo, waliyo enningu. Ekyennyanja nakyo ekyo kiwooma nnyo. Ne tubeera n'enkejje ze mumanyi obulungi. Ne tubeera n'ekika ky'ekyennyanja kye bayita enzere. Ne wabeerawo mukene. Ebyo byonna byennyanja biri mu nnyanja yaffe Nalubaale. Ne wabeerawo enkwekwe gye bayita ebisinja. Waliwo ekika ky'ebyennyanja kye mumanyi ennyo kye bayita emmamba. Ekyo nkyogerako luwunguko kubanga nze omubala gwawe guvuga nti sirya mmamba amazzi nnywa. Naye waliwo ekyennyanja ekitaggwa malojja kye bayita embete. Ekyennyanja ekyo baakikazaako ombegedde matono oba kasulu. Abaali balidde ku kyennyanja ekyo munanjulira kibeera n'amasavu mangi, kikola supu. Era bakugamba nti bw'onaaba onaakirya olina okubeerawo n'amatooke agawera oba emmere ewera. Y'ensonga lwaki baakikazaako nti ombegedde matono, nti ekyennyanja kino olw'okuba kibeera kyala mu sowaani kirina engeri gye kitambuza eddigobe, era bakyettanira nnyo. Naye ekyennyanja kino kirina ebyafaayo bingi kubanga ekyennyanja ekya kasulu oba ombegedde matono kibeera n'omumwa omusongovu. Kale nazzikuno bajjajjaffe abakyala ab'embuto baabatangiranga okulya ekyennyanja kino ekya kasulu, nga bawanuuza nti omukazi bw'abeera olubuto n'alya ekyennyanja kino kyangu nnyo okuzaala omwana ow'omumwa. Era nga ne baba bakirya n'abantu abakulu oba abakyala nga banaakirya baakisalangako omumwa ogwo. Ate ekyennyanja kino kirina ebyafaayo kugamba kyangeri nti kasulu oba ombegedde matono bwe kyabanga kikwatibwa tekikulembeza, bwe kiba kigenda okulya tekikulembeza mumwa, wabula bwe kiba kirabye ekyokulya kiddira ekyensuti ne kisooka ne kikuba emmere okuva ku kyensuti. Kale bwe baateekangayo eddobo
okukiroba nga okukiroba balina kikwasa kyensuti kya mabega naye nga tekyabanga kyangu kubanga kyo tekyakulembezanga mumwa. Ekyo nno kyekyennyanja kikasulu oba ombegedde matono. Waliwo n'ekyennyanja kye bayita enkolongo. Enkolongo ekyo nno kirina eggumba mu mugongo. Eggumba eryo ebyennyanja ekintu kyonna ekyalyanga ku kyennyanja ekyo oba byennyanja ebirala kubanga ebyennyanja ebirala ebirya ebyennyanja nga kirina okufa kubanga eggumba lino ery'enkolongo libeera mu mugongo bweriti. Kakati ekyennyanja ekirala bwe kikirya kigenda kikisala paka gye kikoma oba ensolo yonna ekiryako eba erina okufa. So kakati emboozi eyo nga ekwatagana n'obuvubi era abavubi baafubanga nnyo okulaba baba nga bagenze okuvuba nga balina okuyiga sayansi w'ebyennyanja bino basobole okubikwata obulungi okusinziira buli omu n'ekigendererwa. Waliwo ebyennyanja byetwayogeddeko ekya ssemutundu. Ssemutundu ono mu nnyanja abeera sizono. Waliwo ebiseera bwe bituuka nga ssemutundu talabika. Abamanyi ebyebyennyanja bawanuuza nti ssemutundu olwo aba agenze okuzaazisa. Ate bw'amala okuleka nga yaludde oba nga abiisa amagi ate ne biryoka bikomawo. Naye ng'abavubi bo babeera bamanyi engeri y'okubikwatamu. Ate abavubi bano beetegerezanga nnyo ennyanja nga bamanyi ne sizoni gye bakwatamu ebyennyanja, nga bamanya nti omwezi bwe guba kuli ku sayidi eno otega sayidi eno, bwe guba genda sayidi eno otega sayidi eno. Kakati abavubi abamu batwalanga omuliro oba batwala omuliro ku nnyanja ne bamulisa ennyanja. Kakati ebyennyanja ebimu byagala nnyo ekitangaala, biringa bw'olaba enseenene. Bwe biraba naddala mukene bw'alabanga ekitangaala ekyo nga bijja kungulu nga babikwata. Era abavubi ba mukene abasinga babeera ne sitima. Sitima zino nga kye kitangaala ekijja okukola ki? Okusikiriza ebyennyanja bino. Naye nga envuba esinga abasinga obungi gye bakozesa y'envuba ey'okulobesa ebyennyanja nga bakozesa eddobo. Kakati ku ddobo kuno bateekako ekisikiriza. Abamu bateekako ensiriŋŋanye naddala bano abavuba ekyennyanja ekimu. Kakati bateekako ensiriŋŋanye oba naye nga kuliko eddobo kuli. Kati ki ekyennyanja bwe kijja kyonna kyonna ekibeera n'omululu kiraba nsiriŋŋanye eyo yekireeta ogenda okakkana nga bakirobye. Naye ate nga waliwo n'envuba endala gye bakozesa gye bayita ey'emigonjo, emigonjo oba emiya. Eyo nabo baddira amalobo mangi ne bateekako ebisikiriza. Bayinza okuteekako ebyennyanja kubanga ebyennyanja nze nali simanyi nti ebyennyanja bisezi. Ebyennyanja ebisinga bibeerawo ku byennyanja. Era ekimu ku kizibu ekiri mu nnyanja Nalubaale bagamba nti ebyennyanja ebika ebyo ebimu bye njogeddeko tebikyalabika kubanga ekyennyanja kye bayita empuuta kyagenda kibirya okubimalamu. Kaakati okukwata ebyennyanja ku ddobo kuno ate bateekako byennyanja oba oluusi ne bateekako ennyama. Kaakati ebyennyanja bwe bijja byo biba birowooza bizze kulya byennyanja binnaabyo oba bizze kulya ennyama eyo ogenda okkakkana nga babirobye. Olwaleero tuli mu sabbiiti esooka mu biro eby'okusiiba. Eno ye sabbiiti ye Sande esooka mu kusiiba. Ebyawandiikibwa bitulaze nga Mukama waffe Yesu Kristo agenze mu ddungu gy'agenda okumala ennaku 40 ng'asiiba okutuuka ku lunaku olw'amazuukira. Era ebyawandiikibwa bitubuulidde ebisomeddwa nti amangu ago Omwoyo
n'agobera Mukama waffe Yesu Kristo mu ddungu, n'amala ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani, n'aba wamu n'ensolo ne bamalayika ne bamuweereza. Embeera gye tulimu mu nnaku zino y'embeera ey'okubeera mu ddungu, Mukama waffe ng'ali mu kiseera eky'okukemebwa. Okukemebwa kuno Mukama waffe kwayitamu kufaananira ddala n'abavubi. Abavubi nga bagezaako kukwata ebyennyanja nga bakozesa amalobo okulobesa. Sitaani yagezaako kyonna ekisoboka okulaba ng'alobesa Mukama waffe ng'ali mu biseera eby'eddungu. Nyongera okubaanirizaako abakristaayo mwenna ab'okusaba n'okusinza Thornton Hills. Amannya agange nze Reverend Enoch Kiyaga Mayanja, nga ndi musumba omubeezi mu kkanisa eya All Saints Stratford wadde Manchester, ate era mu kiseera kye kimu nga nze mutandisi era kati omusumba ow'ekkanisa ey'okusinza mu Luganda e Manchester. Mbeebaza olw'omulimu gwe mukola okulaba nga muyimirizaawo obwakabaka bwa Katonda nga muweereza mu kkanisa, naddala abakulembeze n'abakristaayo. Ntuuse okusiima eri ttiimu Luka awamu n'omukulembeze wammwe mukyala Julie Jagwe okuba nti mwateeseteese Sande eno. Ate owamu era ntuuse okwebaza n'okusiima era okuva mu kkanisa eya kusinza mu Luganda e Manchester eri omubuulizi wa Inginiya Sekubunga, nengeddeko ne mukulu Waswa Lubowa, omukungu Kalanzi GW, omukubiriza Gladys Kavuma, ne bonna abaweereza n'abakristaayo mu kkanisa ey'okusinza awamu n'okusaba e Thornton Hills. Mwebale nnyo okutambuza omulimu gwa Mukama, naddala mu kiseera kino nga temulina musumba, era twongera obbasabira bulijjo ate nga namwe bwe mutusabira. Mukama ayongere okubawa obuvumu era ayongere okubaluŋŋamya mu kumuweereza n'okuzimba obwakabaka bwe. Essande esooka ey'olwaleero ye ssande esooka mu kisiibo, era ebyawandiikibwa bitulaze nga Mukama waffe ali mu ddungu, nga Sitaani agezaako okumulobesa ng'abavubi bali be nayogeddeko mu ntandikwa bwe bagezaako okulobesa ebyennyanja. Newankubadde nga Makko ensonga eno agiwandiikako mu ngeri yakiyita mu luggya, mu ngeri ya luwunguko, naye bwe twongera okusoma ebyawandiikibwa twongera okulaga oba byongera otutegeeza embeera Mukama waffe gye yayitangamu oba gye yayitamu ng'ali mu ddungu ennaku 40. Embeera teyali nnyangu n'akamu. Embeera yali nzibu kubanga eddungu nga bwe ulimanyi si kye kifo ekyangu okubeeramu. Eddungu mu byawandiikibwa ne mu mbeera Mukama waffe gye yayitamu lyongera okuvaayo ng'akabonero ak'okugezesebwa mu lunabuddu gye bayita desert moment. Desert moment is a moment of trial, is a moment of temptation. Kiseera kyakemebwa, kiseera kyagezesebwa. Naffe ng'abakristaayo ab'omulembe guno abatambulira awamu ne Mukama waffe ng'agenze mu ddungu, naffe tubeera ne desert moments, tubeera n'embeera ey'eddungu mu bulamu bwaffe, eddungu lye tuyitamu. Njagala mu kiseera kino weebuuze, weekube mu ttooki ggwe ng'omukristaayo, what is your desert moment? Kiseera ki eky'eddungu ky'oyitamu mu kaseera kano? Tulina eddungu, oyinza okubeera nga olina eddungu, eddungu ery'ensimbi, finances. Eddungu ery'ensimbi likuteeka mu mbeera ey'okugezesebwa, ne likuteeka mu mbeera ey'okukemebwa. Sitaani nga ali eri n'eddobo lye alinze okukuloba
naddala mu nnaku zino mu kaseera kano ng'oyita mu ddungu ery'ensimbi. Tulina eddungu erya bills ne zigenda ne ziyiika omulundi gumu, ate bw'oba akamala zino n'endala ne zijja. Eddungu bwe lityo nalyo lisobola okuteeka mu mbeera ey'okkemebwa. Ne tubeera n'eddungu abamu, eddungu ery'amabanja. Amabanja ne gabeera nga geetuuma bwetuumi mu bulago. Ate bw'obeera n'amabanja wano e Bungereza, obulamu beera bukalubo nnyo kubanga tolina ky'oyinza kukola ki, ky'oyinza kufunira ku bbanja. Kyokka ng'obulamu bwa wano bwa kwewola. Naye buli lw'ogenda nga weewola ate osasula ebbanja, ate oyongera kubeera nga ogenda kubeera mu mbeera egenda okulobesebwa. Sitaani ng'akozesa eddobo ng'abavubi bali be nayogeddeko. Tubeera n'eddungu ery'obulwadde. Obulwadde waliwo emyaka gye tutuukako, oluusi sina myaka, ng'ozuukuka okulira oluguuto kugira, ozuukuka omukono guzimbye. N'obulwadde obulala bwonna obujja nga butugwira mu ngeri emu endala, eryo liyinza okuba nga ly'eddungu lyo. Tulina eddungu ery'amaka, amaka okumenyekamenyeka, family breakdown. Amaka ennaku zino gongedde okumenyeka, abooluganda ne bafubuka kabwanango. Ekyo nze nange kennyini nakirabako maama wange bwe yamala okufa, nindaba embeera gye ssaasuubira oba embeera gye ssaalabirawo, nti ate nga famire bw'eba ya breakinze ng'amaka gamenyesemenyese, sitaani akozesa obupapajjo obw'amaka ago mu kumenyeka ne bugenda nga kumpi bukosa bannaalumanya ne basaalumanya. Tulina eddungu erya relationships, eddungu ery'obufumbo, ng'obufumbo oba okunoonya obufumbo oba okusigaza obufumbo ebikolebwa wakati awo eddungu eryo nga lye liyinza okuteeka mu layini eya sitaani okubanga asobola okulobesa. Naye mu kiseera kino eky'ekisiibo, Mukama waffe atuyita okubeera nga twegendereza obutalobesebwa mu kiseera kino nga tutambula naye mu ddungu. Tulina eddungu erya addictions. Oli n'abeera nga omuze gumulemeddeko, emize mingi egy'okunywa nga gumulemeddeko nga ye bw'aba tanyweddeemu lusinzi tawulira mirembe. Ekyo ne kibeera nga ddungu limufuukidde eddungu ate limuteeka mu layini ey'okkemebwa oba okugezesebwa. Eddungu ery'obusungu, obusungu obw'ettumbiizi obuyinza otuleetera okukola ensobi eno oba endala. Ako nno ke kabonero ke tulaba, akabonero ak'eddungu. Naye gwe nga bwe nkugambye ng'omukristaayo bwe weekuba mu ttooki gw'omanya eddungu ly'oyita mu kiseera kino, naye ebyawandiikibwa bitulaze nti Mukama waffe naye embeera gye tuyitamu ate yagiyitamu oba olyawo n'okusingawo. Twongera okulaba akabonero akalala nga Mukama waffe ali mu ddungu. Ebyawandiikibwa bitugambye nti yamalayo ennaku 40 beddu ng'ali mu ddungu omwo ng'agezesebwa. Ennamba eno, ennamba eya40, nnamba ya nkizo nnyo mu byawandiikibwa oba eri ffe abakkiriza, nti bw'oddako mu lubereberyawo ekyombo kya Nuuwa kyamala ennaku 40 n'ebiro 40 Katonda okuba nti abawa covenant okubataasa, n'asalawo okubataasa. Akabonero akalala ak'ennaku 40 tukalabira ku Musa. Musa bwe yagenda ku lusozi Sinaayi okulaba nga afuna Mukama alyoka amukwase amateeka 10 ge yamukwasa, yamalayo ennaku 40 n'ebiro 40. Abaana ba Isirayiri bwe baalinga batambula okugenda mu nsi ensuubize, nabo baamala mu ddungu emyaka 40 bweddu. N'olwekyo ennamba eno ey'emyaka 40 namba nkulu nnyo mu Bukristaayo, namba nkulu nnyo mu byawandiikibwa, era kabonero akalaga nti waliwo enteekateeka
waliwo ekipya ekijja. Katonda ateekateeka ekipya ekijja. Kati nga mu kiseera kino eky'ekisiibo tumanyi nti bwe tunaamalako ennaku 40 tweteekerateekera okuzuukira kwa Mukama waffe. Tulina gavumenti etukalakase oba emyaka 40, naye ffe ng'abakkiriza tumanyi nti namba 40 tulina ogyegendeza ennyo. Temwewuunya nnyo nga mu myaka egyo 40 ebyawandiika nga bye tulambise wabeerawo ekipya Katonda kyateekateeka. Biki bye tuyiga mu biseera bino eby'eddungu n'ebiseera ebya Mukama waffe okuba nti ali mu kaseera kano ak'okugezesebwa. Ekisiibo kino kye tulimu kiseera kya kwetereeza ffe ng'Abakristaayo, kiseera kya kwekubamu tooki, kiseera kya kusumululwa, kiseera kya kwezza bujja nga twewaayo eri Katonda, nga tusiiba, nga tusaba. Kubanga okukemebwa si kibi oba okugezesebwa si kibi. Ne Mukama waffe wano atulaze nti mu bbanga erya 40 yasobola okuvuunuka obutego bwa Sitaani. Yasobola, singa abadde kyennyanja kye nayogeddeko mu kusooka, yasobola okuvuunuka eddobo n'amanya nti eyo kyennyanja eyo ensiriŋŋanye ddobo, n'amanya nti emabega w'ekyennyanja ddobo, n'amanya nti emabega w'ennyama eyo esibiddwa kuliko eddobo, n'asobola okuvuunuka emitego gyonna Sitaani gye yali amutemye. Jesus was able to overcome temptation. Ekituwa obuvumu n'amaanyi era n'okutulaga nti naffe ng'Abakristaayo tusobola bulungi okuvuunuka okukemebwa kuno singa twongera okwekwasa eri Omukama n'okumusaba n'okumwesiga. Mu kaseera kano nga tuli mu kisiibo, nga tutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo, twongere okumusaba atuwe amaanyi, atuwe obuvumu, atuluŋŋamye okulaba nga twezza obujja. Abamu batuuka mu kisiibo bagamba nze nasiibye chocolate, abazungu basiiba chocolate, abaddugavu ffe buli omu asiiba ekintu ekisinga omuwoomera. Nalina jjajjange yayimba oluyimba, yayimbanga oluyimba ng'agamba nti nalinda bye biwooma ku nsi mwenge na nnyama, kati ye ng'agamba nti omwenge n'ennyama bye bisinga okumuwoomera. Era bwe yatuukanga mu kisiibo ng'ebyo byasiiba. Naye olwaleero Mukama atuyise si kusiiba bintu byokka ebiwooma oba ebirisibwa omubiri, naye okusiiba embeera yonna ey'eddungu eyinza okutuleetera okukemebwa nga tuli mu kiseera kino eky'ekisiibo. Atuyise okusiiba, okubeera abakkakkamu, obutakuuma kakuku, grudge. Mu kiseera kino tusiibe okuuma akakuku oba okubeera n'ejjimbi ku mwoyo ng'Omukristaayo, naye tukozese ekisiibo kino okwettanira reconciliation, okutabagana singa wabeerawo abantu be tutakkanya nabo. Mukama waffe atuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo okwewala ebigambo ebikaawu, hurting words, kubanga Muganda agamba nti kyerabirwa mugambi. Omuganda agamba nti emmeeme etafumba ekwogeza munno kyatalyerabira. Naye mu kiseera kino eky'ekisiibo tusaanye okwekuba mu ttooki ebigambo ebituvaamu bikosa bitya abalala. Tubeere n'ekisa, tubeere n'ebigambo ebizza emmeeme so si ebikola ki ebisaanuula. Mukama waffe atuyise olwaleero okusiiba okweyagaliza, selfishness. Abakristaayo abamu tugenda ne tubeera n'embeera ey'okweyagaliza, era obalaba wano emirimu gy'ekkanisa bwe giba gimenya nga tebalabikako, naye bwe baba bafiiriddwa banga bafunye obuzibu ate mu kkanisa gye baddukira. Mukama waffe atukubiriza nti mu kiseera kino eky'ekisiibo tubeere nga tusiiba embeera eyo ey'okweyagaliza, selfishness, naye tubeere baakisa, tufune omutima ogw'okwagaliza, omutima ogw'okukolera awamu, tuleme kulinda kukungula we tutaasize.
Mukama waffe ayongera otuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo okusiiba obusungu, bitterness, obusungu obwakasunguyira. Mukama waffe tubeera n'obutowolokofu okweggyako obusungu obwakasunguyira. Mukama waffe era atuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo okusiiba okwemulugunya okutatadde. Waliwo abantu nga ye buli kaseera abeera yeemulugunya nga somebody is a complainant mu nsonga yonna. Ennaku zino waliwo enjogera gye bakozesa ku mutimbagano egamba nti I don't want peace, I want trouble all the time. Waliwo abantu nga bo baagala mirembe tebaagala mirembe. Naye Mukama waffe atuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo okubeera nga twewala embeera eyo ey'okuba nti buli kaseera gw'oleeta obuzibu, buli kaseera gw'ovaako emigozobano. Ennaku zino bakiyita kuzoganya. N'ozoganya wano, n'ozoganya awaka, n'ozoganya ku mulimu, n'ozoganya mu kkanisa, n'ozoganya mu community. Mukama waffe atuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo okwewala embeera eyo, tusiibe embeera eyo ey'okuzoganya. Mukama waffe era ayongera otuyita mu kisiibo embeera ey'okweraliikirira. Okweraliikirira, omuntu n'abeera ng'ebirowoozo bikufuukidde ebirowoozo, otulo ne tubula olw'ebirowoozo. So nga Mukama waffe atugamba era atukoowoola mu Matayo 10:28 nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye n'abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Okusiiba embeera ey'okwekubagiza, obutasiima n'ebintu byonna ebitutwala mu mbeera ey'eddungu, embeera ze tubeeramu ez'eddungu ezituleetera okukemebwa. Mukama waffe atukubiriza olwaleero era twongere okumusaba nti mu mbeera eno gye tulimu nga tutambula olugendo luno olw'ennaku 40 ne Mukama waffe, tusobole okubeera n'amaaso amoogi, tusobole okubeera abeegendereza, tusobole okusiiba embeera zonna nga tuyita mu ddungu ezinaatulobera, ezinaasobozesa okuvvuunuka okukemebwa. Sitaani twatadde ku malobo, tuleme okulobebwa mu kiseera kino, kubanga Sitaani kasita akuloba mu kiseera kino eky'ekisiibo ate akusika akwongera kuzza mu kibi n'okujja mu kkubo erya Mukama waffe. N'olwekyo njagala nga tumaliriza okwewaayo eri Katonda nga twongera okumusaba nti mu kaseera kano nga tutambula naye ng'ali mu ddungu, mu kaseera kano ak'okusiiba, mu kaseera kano nga tuli mu ddungu lyaffe in our desert moment, nga Sitaani ali mu kutega amalobo okulaba nga atuloba, atuwa amaanyi, atuwa obuvumu, atuwa amagezi okulaba nga tuvvuunuka okulobebwa okwo, tuleme kubeera nga biri ebyennyanja ebikwatibwa ku ddobo nga byo birowooza byefunidde ekyokulya. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Omusumba waffe tweyanziza nnyo obubaka obwo bw'otuwadde obulungi bwe butyo. Kozi ka twebaze n'omusesese Kisonge yasobodde okuyigiriza ebika by'ebyennyanja ebyo byonna n'ebyo bye tubadde tutamanyi. Kale abooluganda, ekiseera kino tugenda kuwaayo ebirabo nga tuddiza Mukama Katonda ku ebyo by'atuwadde. Tugenda kusituka tuyimbe oluyimba 159. Okuwaayo tuwaayo mirundi nga 3, oyinza okuwaayo esente oba osobola okuteeka ku bank account eyo eri waggulu. Abakebezi bajja kujja, tulinawo wano ne card machine. Bw'obeera nga weetaaga okuwaayo ng'okozesa machine, tutambula kujja wano kuba COVID tetukyamutya, wanika omukono bajja kukuleetera akuuma kano osobole okusasuza ng'okozesa kaadi. Kale tuyimuke tuyimbe oluyimba 159 159 nga tuwaayo ebirabo byaffe.
Bakristaayo mwenna n'abagenyi baffe mwenna abazze ku lunaku luno olwaleero tubeebazizza nnyo mwebale okujja mu bungi era mwebale nnyo n'okuleeta abaana bangi ate era nitubaza n'omusomesa wa Sunday School omulongo babiri yeebale nnyo omulimu gwakola oba gwakoze. Twebaza bonna abavudde mu makanisa amalala Wotalu, Mukyala Esther Kawooya, tukusanyukidde nnyo tubadde tuludde okulabako wano awamu ne Mukyala Aida Sserunjogi mukwano gwa Yesu. Ate n'abalala abatwegasseeko abavudde e Wotalu batwegasseeko wano mu kwaya mwebale nnyo mwebalire ddala abavudde Greenwich abavudde mu makanisa gonna amalala Mwami Frobisher naye tumwaniriza. Ate tulina n'okwebaza omulanga waffe Mr. Ajay. Thank you very much for all the support you give us. Twebaza kwaya bannange mwebale nnyo okuyimba obulungi. Mwabise kubunga mwebale nnyo emirimu gy'okola. Neebaza nnyo abo abajja ku Ash Wednesday last eweddeko naye kyennaku nalimu bw'omu eyava mu kusaba mu Luganda mu kkanisa y'Oluganda. Kale bannange tujjumbire nnyo okusinza mu Luzungu kubanga be batuyimiriza abo. Wano tuba bangi naye ate eri ne tuba batono. Ate neebaza abo naddala omubaka ne famire ye abaana b'omubaka Alexandra ne Jocelyn bakola omulimu munene nnyo mu kkanisa eno. Naye tujja kubeera ne gaapu kubanga bagenda mu yunivasite. Kale nsaba abasobola nammwe mweyongere okujjumbira okuweereza mu kkanisa. Joyce nawe nkwebaza nnyo kubanga buli ku makya obeerawo. Era neebaza n'abo ku makya twabaddeko bangiko mwebale. N'abalala Mukungu Kalungi weebale okujjanga ku makya awamu n'emmere Kataza. Omukungu Janet Nkiibi naawe tukusanyukidde nnyo okulaba. Mwebale okuweereza. Neebaza nnyo bannange abaweereza community. Sikirabanga weebale nnyo by'okola. Byajja sikirabanga. Bannange abavudde mu East London muyimirireeko abantu babalabe kubanga nsanyuse nnyo olugendo lwewala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naddala abagenyi guno nga gwe mulundi gwabwe gusoose nabo bayimirire. Bakubireyo ku bugalo tubeebaze. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Sebo Reverend Enoch Kiyaga weebale nnyo tuwa ekigambo. Kibadde kirungi nnyo n'otubuulira ku ddungu. Weebalire ddala. Ate n'obuulira ddala ebyo ebiri mu community yaffe ebizibu bye tulina. Katusabe Mukama mu kisiibo kino. Mukama abituyiseemu bulungi. Tutandike obulamu obuggya. Twagalane. Tubeere n'emirembe n'essanyu mu mitima gyaffe. Tuyambagane. Kati nga ngenda okwebaza abo bonna waliwo bannange nga Nalongooti. Buli ye ajja buli Sande oba aweereza oba taweereza. Olwa Mukama ajja kuwa ekirabo. Weebale nnyo weebalire ddala. Yimirirako bakulabe. Alebeddewo wansi. Munansonyiwa okwogerako ku mannya beesogedde ku mannya munsonyiwe.
Kakati kuno bika famire y'omwami Samuel Balagadde nga mwe muli timulida wa Matayo Mire Kataza awamu n'omukungu Janet Mukiibi baafiiriddwa abantu 3 mu accident. Mukama abagumye era n'abo abavudde mu nsi Mukama abawe ekyumolo eky'emirembe. Nga neebaza bonna abaagenda mu St. Church okwaniriza abaabeerawo ku lunaku lwadde lwa Kigungu. Archbishop w'e Kampala Carlos Mwogerere bwe yajja kuno twali naye ku Sande. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. St. Church mwebale enkolagana eyo gye tulina nammwe. Tusiima Mukama abongere emikisa. Abo abafunye essanyu tubasanyukirako. Mukama yeebazibwe era abongere essanyu. Abo ababadde n'abaana ababadde bakola ebibuuzo ne bayita nabo tubasanyukirako. Abagenze ku O-levels e Uganda namwe bannanga abaweerera abaana e Uganda mwebale okukola. Tusiima ate mulina okufuba ennyo kubanga bwe tutaafube community yaffe naddala mu Buganda batunyigiriza. Abaana balina okusoma, mubafeeko nnyo, batugulawo mu masomero mapya. Tulabe engeri ki gye tuyamba abaana ne mu Buganda okulaba ne mu gundi areas endala nga Busoga nabo babalinnyiridddeko bangi. Kale ebintu bingi bikyuse nnyo e Uganda era mbakubiriza mwenna banna mwenna temusabira mu church yokka ya Church of Uganda oba mu Catholic Church zokka, kubanga abantu babadde nze bankubira abakkiririza mu Catholic Church nga bankubira nga bansaba okubayambako okubafunira ebifo obwebudde obweggayaaza. Kale omuntu munange bw'oba nga tebakumanyi mu kkanisa kiba kizibu. Era nammwe bannanga Bakristaayo mufube okujjanga okusaba wano kubanga mujja kwetaaga amabaluwa aga reference nga tetubamanyi teri ajja kukibawa. Ate era mufune bye mukola. Mwegatte ne teams bannange, muyambe teams. Abantu abamu basafaringa be bakola buli kimu. Naye twagala buli muntu abenga naye alina kyakola ate ekyo kiyinza omuyamba ku mulimu gwe oba n'afuna omulimu omulala. Ate era bannange era nze naliko e Uganda mu Desemba ne January. Abakristaayo mugendeeko e Namugongo. Nagenda e Namugongo mwansanyusa nnyo bulijjo sigendangayo. Naye nga maama wange ye buli lwabajulizi akeera ku makya n'agenda e Namugongo kubanga yo Mukatuliki. Naye bwe nagenze eyo ne ndaba ekijjukizo Bishop waffe Archbishop waffe Nkooyo oyo kye yakola kye yaliidinga ne kinsanyusa. Ate ne ndaba amannya gaffe abaakontributinga okuzimba e Namugongo mu kkanisa eyo nga weegali. Kale mbasaba mugende mulambuleko e Namugongo abo abatakikolanga era mwenkareginga n'abaana bammwe nabo bagende. Kakati ebirala kakati bigenda kubeera birango. Nga sinaba kugenda ku birango, abagenyi baffe abapya nga gwe gusoose okujja wano muyimirireeko. Nze Enoka Mubiru Kiyaga Mayanja nga nvudde Camberwell South East ndi musajja neddira mmanyi naye nga e Uganda nsibuka mayige
Bukyaddondo olamusizza mwenna. Amanya gange nze Christopher Mayambala mbiridde side ze Oval nga ndi musajja muneddira Fumbe. Amanya gange nze Kyomugisha Hope nga nvudde Reading ndi mukyala mulokole naye nzize kusabako nammwe. Kakati bino birango nga 4 March abali kakiiko ka BMO bajja kusinkana Reverend Greg Fryer okulaba bwe tutwala ekkanisa mu maaso. Temwerabira muluteeke olunaku muluteeke mu dayari yammwe, si mu mitwe naye muluteeke ku kalenda zammwe, naye tujja kufuba okubajjukiza. Nga 9 eriyo 9 March eriyo Women's International Day North London. Aba Seventh Day be batutegekedde omukolo ogwo nga gulindingibwa omukungu Primrose Kalungi. Kale details zonna mukyala Kalungi, mukungu Kalungi awamu ne Harriet Kasule n'abalala abali kakiiko basobola okubawa details. Mwebale nnyo. Kati twebaza nnyo abaaluka abategese olunaku luno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abo abasomye ebitundu abamu ne intercession. Mwenna mwebalire ddala, temujjanga okwo. Mbakubiriza mweyongere okusoma, okuyamba okusoma ebitundu. Muyiga olulimi. Abamu ffe tetwalina mukisa masomero Uganda baali baluwera we twasomera. Kati okula naddala buweze emyaka 40 onoonya identity. Aba birthdays bwe bali. Birthday boys and girls, can you please come forward? Kale katusabire abantu bano. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira gwe eyatuweereza abantu bano mu mwezi guno ogwokubiri emyaka egyo emabega. Ayi Mukama tukwebaza olw'obulamu bwabwe era tukusaba Ayi Mukama obongere emirala mingi nnyo nnyo mu maaso nga bakusinza nga bakutendereza. Olw'enna tusoboye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale tubayimbire happy birthday. Happy birthday to you. Kati kino ffenna kitukwatako. Mbakubiriza nti bannange tweyongere okuwaayo obuyambi mu kkanisa. Teri agenda tukolera mulimu ogwo, ffe ffennyini ffe tulina okukola ki? Okubwekolera. Kati era tujja kukola ne fundraising gye bujja okulaba nti ekkanisa yaffe eyimirirawo. N'ekirala mbakubiriza mugendenga mu makanisa amalala. Next Sunday nga 25 aba Yokaana Red bagenda kuweereza. Kale mwetegeke. Byonna kati tewali kwekwasa nti ate ebitundu tetunnaba kubifuna. Tubiweereza mangu. Ekyo Mukama tukimwebaza. Kakati era wejja kubeerawo ne mothering Sunday mu makanisa. First Sunday Wootalu mugende mubyegatteko, oba tugende tubyegatteko. Eddako ya Greenwich era nammwe mubyegatteeko. Kyekimu ne St. Chad lwe lunaku lubeera lwe lumu.
ate wano ye Sunday yaffe ekola ki ey'okusatu. Kale tunasanyuka nnyo mwenna okubalaba. Ekirala nazze wano ku Wednesday kyannyambye twetaaga okufuna abaana kuteekamu amaanyi mu baana abavubuka kubanga mutunuulire tulina equipments yabo instruments tetuzikozesa. Lwaki? Kakati njagala twegatte tusondeyo batufune omuntu anaasomesa abaana nammwe abakulu tubaagala tandike okuyiga ennanga kubanga waliwo shortage y'abakuba ennanga oba organist. Tulina shortage y'ababuulizi. Nammwe mwenna mwegatteeko mujjumbire okuyiga okubuulira. Ekkanisa zaffe zigende mu maaso. Awatali ddiini tuwaba. Kale tulina okukola ki? Okulaba nga tweyongera okwebaza Katonda ebirungi byatukoledde. Kale bannange, ssebo omukungu Kalanzi, mwebale n'okutegeka abategeka omukolo gw'abavubuka Saturday yaggwa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate weebale ssebo n'okubeera ku byuma. Agnes, nkwebaza, weebale okuleeta Nagawa n'ofuba n'omuleeta mu bantu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ate era weebale n'okutufumbiranga cakes. Mukama akwongere omukisa. Kale bannange, weesoogeddeeko babyesoogedde musonyiwe. Ebirala ebisigaddeyo tujja kubyogerako ku Sande. Mukama abawe okusiiba okulungi, emitima emirungi, okwagala abantu, okuweereza Mukama, n'okuweereza famire zammwe, n'okuweereza emirimu gye muliko. Emirimu si gya kuzannyisa, mugisseemu ekitiibwa. Mukama abeere nammwe era muddeyo bulungi, mutambule bulungi omwezi guno gwonna n'omwaka. Naye temwerabira, eriyo ekyokulya abaluka kibategese. Mukama abeere nammwe. Oluganda katusituke tufune omukisa. Musumba waffe atusabire omukisa. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gube ku ffe, guleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Amiina. Kale nga tugalawo okusinza kwaffe okwa leero, tuyimbe oluyimba 253 hymn 253 kwagalane okwagala okuva eri Katonda.